yasimbyewo ku kifo ky'omubaka owa Busiro East amala awanduukululwe mu lwokaano lw'abavuganya olw'empapula ze okusangibwa akakiiko nti teziwera. Olunaku olwaleero mu butongole alangiridde nga wazze emabega wa Emmanuel Magoola avuganya ku kifo kino ekya Busiro East ku bwannamunigina oluvannyuma lw'okuba nti omusango gwe yali atutte mu kkooti ng'awakanya ensala y'akakiiko k'ebyokulonda gwagobwa. Tosobola kugamba nti Olukaga teyasoma ate nti talina senior 6 ate ng'ali ku yunivasite mu gwokutaano atikkirwa diguli. Nsaba bannabusiro East constituency bakama bange sisobola balagira kubanga nange akalulu mbadde ndi mukabasaba. Mbasaba n'obuwombeefu nga nsooka okwebaza bannabusiro East constituency nti mwebale nnyo mukwano gwe mundaze. Naye ekituufu twafuna bannaffe abeerimbika nga bagamba nti bannaffe ebbanga lyonna abamaze nga batubuzaabuza be baalinnye mu ssanyu ly'abannabusiro okulaba nga tutuuka okufuna omuzannyi ku looni. Ono ng'alangirira bino mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire ageraageranyiza ebyobufuzi ku muzannyo gw'omupiira n'agamba nti omuzannyi bw'afuna obuvune bamufunira amuddira mu bigere era ng'agamba nti naye kyakoze n'asaba abawagizi be okugoberera ekisinde bawagire Magoola. Kozesa omukisa n'obuyinza ne ssemateeka eyampeebwa National Unity Platform nze fulaga beara era nze sporting mu budde bwe beera ttiimu nze sporting director nze Andre Bata Warsen anoonya abazannyi abakola ki nze noonya Saliba nendeeta Zubi Mendi nendeeta Ali nendeeta Maduweke Arsenal wangule kiki Busiro East Arsenal olwaleero omuzannyi gwenfunye mu katale agenda tuwangulira ekikopo kya sizoni eno ekikopo kya Busiro East ye Emmanuel Magoola Sala. Ono bw'abuuziddwa oba ekibiina kye ki NUP kimanyiko ku nteekateeka eno bw'ati bw'atuzzeemu. Enteekateeka eno bwe tuva wano ngenda kugenda njanjulire bakama bange twakye neekakasa mu National Unity Platform ekulembera Pulezidenti wa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu nti bwakuwa obuyinza tabanga bannaffe bali bwakuwa obuyinza ababukoze eki era n'omuzannyi ngenda mutwala bakama bange mubalage atujagolingiremu kawaakone ku mutwe bw'ati akube. Ye Emmanuel Matovu Magoola akinoganyiza nga bw'ali ye omuntu omutuufu okusindikibwa bannabusiro East mu Paalamenti abateeseze. Olidde meeya ayogedde nti era ensonga eno agenda kusooka ajanjulira abakulu. Nze kansooke nninde amalize omulimu gwogwo then nange ajja kunzikiriza mpiteko press conference eyange mwebaze olwaleero ate neebaza abakulu neebaza ekibiina ate era neebaze ne President. Akabonero ka Magoola Ntebe. Bino ebibeereddewo nga Ssenkulu w'ekibiina ki NUP era nga yakwatidde bendera ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu olwanga ennaku z'omwezi 13 omwezi guno lwagenda okubeera mu Busiro East ng'akuyega abaayo era ng'ekirindiriddwa kwe kulaba nga naye oba anaalaga b'ekitundu kino Magoola. Mpulira ssanyu lya maanyi ddala. Omanyi omuntu buli lw'obeera ng'ofunye sappooti mu bantu Olukaga kyakoze kigenda tuyamba nnyo mu Busiro. Manyi Busiro twetaaga naffe enkyukakyuka okubeera mu mutima omuki. Nzeeke Eddusu era twagala ayite musajja musobozi era ajja tukolera kubanga alumirirwa omuntu wa wansi ye asobola okutukolera. Kulu wa Lukaga nga bwafunye substitute nagenda tuyamba nnyo okukyusa ekitundu kyaffe. Akabonero Ntebe amanya tujja kusoma fena twasoma. Senso yaba NUP tigwe tugenda okulonda 15 Magoola kyetubadde tulinda kiwedde. Tugenda kulonda Magoola. Shadrack Kyambadde Joshua yakusakidde eggulire lino ku Rakai TV amalindirire.